Kyakiro siri. Alex akwagala. Alex akwagala. Sajja wanga ayagala nnyo kale mbeereko mbere ninyeke eddala nve mubiri. Wadde ombuuza nti nali mbaddeko mu gaali. Wali baddeko mu gaali. Ate okubeera mu gaali nkinza okuba nze kye nalimu ate nze nali nkulira eggaali. Okisegeera bwekingi. Nze nali nkulira eggaali. Naye ebiseera ebyo tetwaziyitanga gaali. Ffe twaziyitanga kampu. Kampu. Kati nali na Wavelink Entertainment. Ngerimu bamemba basuba mu 10. Naye era we twali tubeera nga tubeera wamu. Sijagamba nti twali bulungi naye obulamu bwe twali mondozera bwalinga bwa ghetto. Ate mpulira bagamba eggaali zonna ziva mu ghetto. Bwakasobeera nga musukka mu bataano. Eba ggaali kubanga olaba. So olumu nga tufuna ekyokulya olumu tetufuna naye nga tulyokke. Muli gomete. Just kyemndaba ku ggaali ze ez'enjawulo ffe tetwakolanga mize mibi. Wabula nga tetwabanga nakyo nti ffe kyensobola okulifalinga ng'eggaali. Tewakwatanga ku munnaffe buladi ne tukuleka bulesi. Nga omufiirawo ku musaayi. Buladi anti kati awo kawokawoka we twali tusinga otiisiza. Nga bagamba abo ke bazze wano. Ekisooka tewagenda beerawo fujjo kubanza siri wa fujjo. Ekifo kyonna. Kakati ekifo kyonna gwe niwoba okola effujjo nga ffe we tuli. Oba ogenda kakasa. Kati ate nga tosobola kwata ku munnaffe. Lwakuba ekyali ekibi nti mwabanga mubaboyi ku kampu yaffe nga balina emize nga emize gyabwe mibi tagibulamu ng'ajja mu kifo atandika okufuata abakazi b'abandi kubanga amanyi alina kampu ejjamu bakenga teri amukwatako kati ebyo nalwananga nabyo ebyo gezako toyingirira mukazi w'abandi otatuze kuba mayike tukube mayike tambule tugende bwe tuba tugenze mu night yange DJ mufune mutula table yammwe kube disco yange wemala tugende otegeera abagala okuba disco jangu kufula okubemu owage kubanga muba mutambudde n'omubi nga ate agikubira ddala otegeera geoma gwale baddeko mu gaali nnyo nze Kawempe Kafunda Nabweru Bwayise Eden Service Park eyo giraba Eden omwafira Master Blaster alla senaliyanga mudogo bwenti genda keri mu Katogo sajja wange oyo yafana okufa kochi yafa ekikyo yite egaali kiki egaali kali nze kasoke kunyumeze mu gaali gye twatambulirangamu ne kadispoze bakali waffe twatambuliranga mu gaali nga n'abalala bali ku piki wakolanga otya twatambuliranga mu gaali nga n'abalala bali ku piki ebyaddala egaali kyeki egaali y'ennaku zino temwagiyitanga gaali naye ffe gaali bantu 5 6 anti mukubye muvaayo kiro mwe abasunaala mwe n'obusimu obwo mulisa akatooki siya era ng'omwadda ku nsonda ogenda okulaba twetala kakana gisise ate ne tujjirawo sport ne tugamba ogamba kyemuzeeyi simu yange egaali yammwe nga muyisamu olweyo yali yamize nga era we tuyise nembeera walikiriya alla bonna nga bali kirini ebyaddala nga tewali kintu n'ekya ebyaddala jukira abamu twakakolerangamu oluusi wa zebula eyo zebula rest in peace mu Katogo nze mboyi gye nayigira era nze tonnerijjamu 5 katulaba olina nnako naye zaggwerera sikyakuba natereera watereera natereera sikyakuba natereera naye era nga wengisongola wabona otya okubanga wali mu ggaali ekola ebyo ebintu nga tebakusibaako anti nze olaba nali fresh lwansonga nze nali ndi entertainer nali wa speed nze nga njisika wano dakiika emu nga ndi gye bakubira peva era nga nze bamanyi mu squad nga bagamba oyo yakulembera nga waliwo aballo nga ajja nakukubamu n'aginkwasa speed mba mmazeeyo gomayo abasirikale bembuuse alla maswali nze teri musirikale yali ankutteko ne yasembyeyo twabadde twezooba pando nansonyiwa ne nakusindisa eri mwana lwansonga wansanze ndi ku kiti kyange ate ozoole yankutte girasi yange mbw ate pamu ku sente za airtime era namukutte bukwasi mu bulabu nemugamba vaawo pite wafandi kala tungamba ki
Ekitegeezaawo mubeera mu abeegaali mubeera mumanyi obutundu ku mubiri mwozikiriza omuntu ng'akaliwa. Siya. Ng'akaliwa. Era kati sirina bintu oyinza kwetangira wano oli ttaano wange oli Godfather. Layira wala. Yaddala. Ekitegeeza bulijjo wemba kusazeeko ku happy life ontunuulira booti ng'olaba ekyobugagga. Nedda. Naye n'okuma obuntu bulala. Nedda. Security baggumite. Lwansonga saagala kulinnyako yadde ku ŋŋati. Ebyaddala. Era gw'ogamba lwaki nkwetalirako buli kadde. Nejja nekubongako neva nekumaiketi. Kati kyogamba osobola obeera mu area. Nga waliwo eggaali empya ezze n'ogitunuulira n'omanya ezo ggaali. Era mbapima. Alaale. 3 4 5 nemanya bano bazze kulamize. Alaale. Nze nalimba sinabba kubako nalimba yimirizaako kukola ekikolwa. Alaale. Nembaga mumanyi bano muzze kukola kino naye temugenda kikolerawo. Nsonga n'abapimye eddanga mwakajja anti tugula kamu 2 3 ne tubugabana. Era tikayitamu. Nga tulakola omuze tujja mu kibala bulungi nga no ku point ne tutulanga ba executive corner. Yes. Tukubye omupiira jukira tunyuma naye speed. Wano obusimu bonna tubutwala bana bakazi ne tubalekanga bakaaba. Emiranga. Eggaali. Muvaamu n'okutta mwana kye kyajintamya. Wano ttaano wange. Twali kawempa aya. Bakuba omuyaayi. Twajja. Ne tuyisaamu eggaali. Tuva waliwo ekibaala kiri wano ng'ogenda ettula bakiyita Vegas. Kati tuva awo tukkirira tujja ebwayise. Love Square. Kati tusanga omuyaayi. 5 baamukuba. Nze nali mabega. 5 baamukuba. Olwo mulinga bameka? Tulinga 6-7. Jjukira babeera 6-7. Babanga abali 10. Gwe mu kubalaba ng'oli omu. Ebyaddala. Anti bayala mu kkubo. Bayala. Ono nadderi ono nadde. Kasobalaba ng'olazeero nazeeri. Ono asala. Oli mu kkubo. Era nze mbakubiriza bwe temuyita mu bufunda. Bali babanga abasirikale. Era abasirikale bonna mwana batakola mize ne abasirikale abasinga babbi. Kuba n'abo abayayo balaba. Abanga musirikale. Ekiro. Adda mu nsonda. Wadda wali. Boyi baamukuba. Nagwa wansi mwala. Kyennaku kyemmanyi yafa. Bwemba mukuba abo abantu. Muba ekigendererwa kiba kyakubatta oba kubagonza mubaggyeko bye balina. By mistake omuntu asobola okufa. Mu nsobi ofiiramu. Ebyaddala. Ofiiramu. Ate naddala omuyaayi asobola okukuba ewabi. Kuba yajja n'agipima. Nefika n'agikuba ku musuwa gwa wano n'ogatta. Musuwa ki? Wano. Mu bulago? Gutwala ki ogwo? Ate oba okyassa. Ebyaddala. Abakutuze. Abasize n'akutuze. Ofiira nnyo mu bulumi naddala omuntu ng'akkubye omusuwa gw'omu bulago. Nti toddamu kwenyo olaba birabe buli kimu paka bofa. Nti nno wano eddoboozi si we liva gw'olaba. Eddoboozi liva? Liva wano. Ebyaddala? Wano eno bwe bate? Eno bwe bate. Wama oba oyogera gino gitujja. Kati bwagukuba gugatta ne guba tegukyatwala musaayi ku bwongo. Tudayandayi. Oba ofudde. Eggaali. Kyekyazintamya mwana. Nembeera powa nembeera ize. Wali baddeko ku ggaali nga muvudde waka mugenze kubba. Nga kyekigendererwa. Eggaali terina waka. Layira walaali. Eggaali esinziira wa. Kati golaba gyogamba nti wali mu sekoteyo. Bangalo. Big up mwana. Nti lwansonga wasobola teyali eggaali. Bakuŋŋaanya nnyo 5 n'obalaga ekyokukola. Weebale nnyo. Naye ate ffe twasanga 5 nga kazigo. Wansi suuka emu okitegeera ate essaawa 7 8 yanga situka gwogenda kukola ku kamera kyeki gwogenda okugyayo kamera ate kamera gwogenda okubeera ku nsondo omuntu talinga buboyi Layira walayi Layira teri asala omuntu wa bulijjo n'abapoliisi era bagambye babo bajja enjama zizo enjama mulinyeemu ebyaddala ate nga teri kyetulemererwa. Ate katikati vikanema katotwala speed mba nakajjeeyo. Ate nga ne kamera tendabi. Gwe. Waliko koko ggaali nga mugenzi? Bulungi nnyo. Ebyaddala. Era TV ne tugijjayo. N'ekyayi ne tukipepeta. Ne tukireka wansi awo. Mwafefeta kazigo? Kazigo? Mizigo nga 5. Twali 8. Twali 8. Emizigo nga twagibala biboyi bijja n'ebikyala ate bijja mu kibala gye tukola ki
Yembera. Ne tubitege ebikyala. Ne bitwala 7. Naffe ne tujjanga 10. Alale. Ebikyala bireri byeyagala ntubiyingirira gwe boy okola kine mukazi wange. Laira. Oyo tumusanyala jao TV leta sente. Laira. Kunganya buli kimusibako omufaliso. Wedemo oli mwenzi. Ngandi ngoli shata. Tekake jambi ya kubulago. Ngoli wali boy oba wanyerese dda. Jao TV yo mu kisenge yuki yabyali mu self content seo. Byeri byeyagala ate bikibye ngolu. Netubinyeresa. Alale. Ennyumba netubireka nga byerere ate teri kuleka mulamu. Olina kwebaka. Era konerawo n'ozirika. Ebyaddala. Ere mali netuzitwala mwana. Kati bamutwala ebyo ebintu bamutute. Mubitunda mutyala sente zennyini zijjamu obalwedde mulina abagula black market zamu. Kati nolaba. Nga nenno weepakinze. Ebitwala. Ku sente meka kati nga TV 32. Era mitwala 4. Twala 3. Baba bazirinawo mu ngalo. Abasajja bakujja bujja. Bwe kino si kikuba bukubi naye boye sigamba nti buli atunda ekikadde abamuki abamu kuba mwajja nakugulako ekintu kyo mulo nojja ati byogikoye nga gwayagadde naye sometimes abayayi babireetanga ku black market gwe nokisanga n'okigula ate nga si ate bakuwa lisiiti ate ab'ennaku zino bayiga obugezi kati akuwa ne lisiiti ebyadda lisiiti ku kintu ekikadde naye nga ani gwosobola okugjako ekintu obadde eki ng'epakinze wali n'okiyingizamu bulungi ne baba balira akasente kammwe omugagga n'akula n'agenda essite era twabanga n'omugagga gwe tubbira ebyadda eggaali era muzikola essimu ne mugamba muzitwala wa Seka Kawuma si gwe ngambye nti gwe twali tuzitwalira wabula example tuzitwala wa Seka Kawuma oyo atuweerawo ne mukkirira essite tukozesa simu era otusanga na fresh key simu mpya ebyadda eyo gitwala kullo nekugamba sini ate tolina kyongamba anti kati sini yawe nkutwala kuwa ne simu osobola kungamba kinganyi kutte wakimanyi mbuno ne betaba gaali walumbanga omuntu one man is army nenjikujjako negagwe dogo toddamu vimbira we naliko mu lubiri oba mugalimu akakina eddako nga tuli kasiki nga enkuuka yankeera zali nga 3 kati enkeera nga 3 mulimu yenkuuka kati nga 3 nga tuli mu kasiki kati kuba disco kuba abantu babanga batandika okugwerera kati abantu babanga batandika okugwerera ziba mu saa 11 kitundu awo zigenda mu 12 kati abazinye nnyo mubako ematuula mukoyo zina budde bugenda kya naye ndonga ekyatujja omuyaye ngajja agamba gwe mwana nobadde noonya engato yange gimpe mwana gijjeemu ngenda mangu kati ate ezo twabakyusizanga namu layira wala nga tulina ddogo waffe boy ng'akolerawo ku Kampala Road kati nga ye abagagga bamuwa omulimu alina kuleetanga tompya atwala nkadde kati nga tulina ddogo asitula ekisawo kati nga bwetugenda okukola akina mbu tugenze pepeta mipiira gwe bwe twasinga okukolera mu Kanivu ya Kampala City Kanivu eyasooka oba eyokubiri eyasooka eyo yo twakola waba ddogo twabakuba nga bavaayo twabakuba ebyaddala olwawo nga mu stage nzeewa kati olaba wano nga Kampala Road wayo wali main gate kati Kampala Road kira wano ku park enkadde godda ku Ntebe Road so kati bazimbawo ne flyover kati wayitanga mu kizimbe manju ka Tekino kituufu kati nga awo tu stage nze jukira mukuba abeeri mukuba abawana bavaayo atate budde mujukira bwajjanga nnyo wano walingawo ne ka chicken tonight bali bakola ku restaurant kati fawe twa parkinga ngomanye ekiryawo ate nga nabo mu chicken tonight basobola tugambako ati twanyumye sente tuzirina omugaga yatuwa $2,000,000 mumukolere za kulya si za kati omumala okola nga bokyayo nga meka
kisinzira bintu bye mulese iPhone 11 bali wakati gwafuna nga mekakolo ekitufu nakuba pampe emitwalo 7 omuntu omu kuba twalete mali naye nga bomanyi nti ekitufu olaba sente ziggwawo ate naddala baye tukyasanya nnyo sente olumala ozifuna bo egenda mibala kuvimba gula emipiira gya bbeeyi ate era ng'oddamu ng'okola kyenalaba ku muyaye kiri ekya tamatira abanga muvubi ne bwomuwaaki omuntu alimu omutima gw'obuyaye ate akuziba ate kisinga nnyo ku baana b'oku street Kaleerwe wano bwayisaawo naddala nga bakulira nnyo mu ggeto eno bwe tebamatira lwansonga baba bakawenja abakimanyi njajja kuddayo awenje omanyiira nti kubanga mulimu oddayo n'oleeta ogenda okulaba oba mukyali awo mulimu kulya ng'agireese naye baneeno be bakwata ate ne baddayo ne bavaayo mu poliisi ne baddayo ku street bo baba bakoze batya ne poliisi baba batesiza ki ne poliisi gwe bateerawo ku speed nga yatutte juguli ne bamukwata ne bamutwala mu kadukulu nsanga 2 n'afulumayo siya anti olaba ebiseera ebisinga abasajja abo poliisi bateeka mu Kampala obo poliisi ate bakyasinga okuliyetinga obubbi mu Kampala oyogera amazima basasula kiralo boyi basasula kiralo bawa ababbi sente alla maswali omubbi abeera ku gaali yaabwe bakutuma si mubbi abeera ku gaali yaabwe asobola okubba n'omutwala e Kampala ku ka police station kale katugeze ka police akali wano kuki akali wano ku paka ya Ntebe Road waliwo ku paka enkadde naye wali ezigenda Entebbe akaliranye Mega Standard kale katugeze omututta jukira bamusibirawo awo nga bamutwala obanga bamutwala oba bamutwala kitale oba bamutwala wajja sigwa omukwatiddewo yakubbye bamutwala ali waggulu ku CPS kyogamba mbu asobola otuukayo tatuukayo nga bamutuusayo batya abatolokako oba benyini bebamuleka katata atoloka ki nga wonyini waliwo ebyambala ayinza n'ofuluma ng'omusirikale yogera amazima laba nnoono aba basajja boyi batuwa ssente mashallah baba abagoba n'omumanyi naye ekituufu ssente twazirya ebyadda ng'ajja n'abawa emitwalo 7 n'abagamba boyi njala essimu 30 nemugenda muzinoonya nemugenda nemuzinoonya omusajja abagambye agaye kifo kye kisingamu ababbi mubasinga okubbira nga boddeire balina okugenda bane babbawo ekifo asiniya omubbi talina kifo omubbi akulaba osunadde bwe batuguliranga sikeeti ezo zo nga zibeerawo sikeeti ekola etasooka onyumize ku sente kuba ndaba nnyo abaana ba sikeeti nga bakutte ku mmotoka bati nga bagoberera obeesembereza zikola zitya sikeeti eyo sikeeti kyekintu ekisaasinze okusika essimu sipiidi ne bwobeera mu mmotoka ebyaddala ati njekwatako nenzija mpolampola tompulira oli ku ssimu ovuga ate ebyo biddeemu waliwo bino ebibeera eno mu passenger seat kitadde n'ebigere ku dashboard speedi nenkisika kigendo ga dadi bana babeera mu takisi waliwo akawala nali ntudde mu takisi omwana wa siketi yajja nga nkiraba agenda kabba nenga naye kanziremu ndabe mu kazannyo kange firimu njiddemu nenkaleka n'akasamubuusa yali asunadde yenna yeeragaalaga biki awunya n'obuwoowo yaŋŋaanye nadda namukwanye mwana yagisika n'ofu essanyu nenseka nenga boy big up laira ddala byennakola yagisika sipiidi n'asala yagibira ku Northern bypass awo ate nga n'emmotoka zitambula ebyadda yali yagibazizza dda kuva mabega waliwo emmotoka bwe yasibiramu awo twali awo bwayiise n'avuga n'adda ku Northern kati omuyaye n'agijjirako emabega yali yakalabye edda kali omuyaye asobola okumuno ntalinga okuva ebwayiise n'agikubbirako ennansana ebyadda ng'agyagala ng'eno siniya bbi gy'olina nenjiraba nti eyo gimenya ebikondo kawaani nenkumunitalinga kikyoyita ebikondo
Kicho ite bikondo. Password bye muteeka. Bye bikondo. Ndio kubijja mu dakika 0. Si. Naye olaba mu bana iPhone. Kati ate kye kiyinza okugaana. Ku Android. N'agibba. N'agitwala ate speed n'agitundirawo nadda n'akima endala. Tekino yange yino bannaye temugibba bannaye. Tekino. Olaba mobile phone. Kati eno gy'otambulira twalokoka. Agami mbwasaasidde. Sisobola kukolako kintu nakyo. Eyamanya Alex Sengana gitwala dda. Wala bibbala Sengana bikolako ddobuzo. Sengana Alex takyanjagala. Nze bwe nsalawo okukola emize emibi Sengana takyanjagala. Kati gwe polisi yalikutteko nekuyingizayo? Ewa. Nze boy Katonda nagambye yampa ekintu ekya. Yampa talent. Nze bwe nsiba omupiira. Kikati kutandika. Kandi kino kikomera kiwanvu. Ulaza tosobola kunkwata. Ng'odduse kibuuka. Wano. Ate n'omusirikale kyatakola. Ekisooka tukimanyi. Emmundu emumenya. Butu emumenya. N'ebyambalo bimumenya. Kakati gwe omusirikale ongobuutya. Pozi ng'oli waleeya nga tolina ky'oyinawo. Nkutyamu. Nze tanyo omusirikale waleeya osinga ow'emmundu. Ebyaddala. Nze mutya nnyo. Era omusirikale wa ayambadde ekyambalo nga talina mmundu. Sikolera muze waali. Oyo mmanya mwabika. Oyo mwabika. Naye ono w'emmundu eri nkube kale. Naye tebabakubyeko bannongololaba? Bangi. Babakubye? Bangi babakubye. Waliwo kyali wange twali awo ku Love Square waggulu ku Edeni awo. Kale tutudde awo ndi mu kunywamu awo kiti. Tudde awo n'abakyala b'ebyennyanja naye waggulu awo wakati bazimbawo ebizimbe. Waliwo ebyennyanja awo nga basikawo ebyennyanja. Tutudde boy Fala n'agibba taabu. Kati ate bwe yagibbira emmotoka yali ebisse kabangali. Kumbe weeri. Ate awe bwayise bobbirawo nga weeri. Bobakubirangawo. Bo babagamba okubakutta. 110 awo waliwo kakirabu bakayita 110 nkalaba. Awo bakubirangawo. Nga kukidde eri egundi. Eri ku waliwo kikampuni ekireyo kyabaye ekituufu. Kati awo bakubirangawo kuba bakimanyawo kafo kaaba. Lugoba. Nga kukidde Lugoba. Awo bakubirangawo. Era yagibba. Nenga yali yakavaawo twakatuula tuva mu byakunywa nga bwemanya byabayaye. Naga boyingira byatetta bwemalayo. Tumugamba ize nze lero sigenda kukola ndi firi nalina ekiddemu kyange nkisibyeko. Boy yagikuba speed. Ekiyaye kyamukuba ebyanda. N'emmotoka n'emutomererawo. Bannange. Kati nga tolina bwogenda gamba musirikale mbate yamukubye essasi. Ng'ate n'emmotoka ebwatudde. Namuttirawo twako waba. Katabo ne bajja ne bagirondawo. Oba yali yabisabisa. Emmotoka yagirinya. Teyagitwala. Naye nga twamugamba. Kamugamba kima kitabu. Mu bye tutwala tabu yote tulina gye tugitwala. Temugitwalangako? Tevaamu ssente. Kana akasimu kagisinga ovaamu ssente. Ebyaddala? Eyo tabu nze sisobola kunebogirekawo wiiki. Ngiyitako. Tontega tabu nenjitwala. Ki ekirala kye mutatwala? Laptop ezo. Nazo teziriko ssente? Abazibba badongo. Layira walayi? Laptop teriko ssente. Ogenda gikozesa ati. Muza si papa. Ye yamuleetera emiwunyo? Yabba emitwalo ena. Ejaddo? Ate natwala laptop olw'okubala ka Apple. Nagane kano bajja kagula. Nagane kano bajja kagula. Oyo ensajja bakulemberanga ababbi. Si papa? Naye nga mugagga. Naye nga ate ne government connection there. Okisegeera. Naye nga olw'okuba alimu guli omuze. Nga agulupinga. Eye musajja yasinganga okukola eggaali. Si papa? Ate eggaali ye nga ya bbeeyi. Ajja n'amanya nti kati wano waliwo omukolo, waliwo abayimbi n'abaleetera mu nziga ze. N'ata baziringa mbwa. Ne bakola abaana ne bakola. Ezo smart chain za bbeeyi. Akina bono bukazi kasawo. Bannange. Kati ndowooza olaba ekyamuleetera obuzibu. Yagenda ku mission. N'oyogedde akantu ako nenako we nali. Omuntu omu akola ku radio sijja mwogera linnya kuba biyinza omubeerako ebizibu akyaliyo ku radio. N'agamba bamubaka akasimu ng'ali mu jjaamu ng'ali ku booda akasimu bane bakatwala. N'agamba nze batute esimu yange naye njagala omuntu alina ku airtime wano gy'akubira si papa.
bagenda kumpa esimu yange. Alla maswali. Era namusaako papa namugamba kusawanya ezekiro genda wano we bati ne bati mu restaurant wetu genda sanga we esimu yo wano we bati ne we bati. Oyo yakuliranga ababbi b'essite. Era yagisangawo. Era connection papa ndo zakubira basajja bage ate mwatute esimu ya muna mawulira agenda taja. Ize yo giteke wali agenda gisanga. Connection ezisinga. Si papa nga newe wakwata nogamba okolera anko nga bakuterawo mwali mwita anko nga papa nga mwita anko nga bakuterawo nga time ggali bwayise n'abakunganya naga kati mwabe bwayise mugenda kukolera kamu kitundu nenjala esimu abiri okisegeera mwe abe natete mugenda kukolera bubiri yale esimu 5 ekiro ky'olwaleero boy yazikunganyanga nga bebasingo kate bibondo bisibuka wanawa Kawempe oyogedde Kawempe na Tete bwayise ebibondo kire kateri ate kati basinga wano Makindye abana bavanga ujukira abana be Makindye berimbikamu obuyindi webale nnyo kati bajja ne bakulowoozesa baze bawerekedde muyindi nga bagenda mukabana be Makindye abo waliwo kibiyo gye batugenda okutula kati nga bakwambaza bulungi ng'omuyimbi wonyuma bomukyayini ogw'ebbeeyi ne bagamba naye kati wano oguggwa alla ziba ziwera 8 nga n'omuyimbi yabadde azze okuba freestyle tokyamulaba nga bakupepesi ata 8 kala tulaba abaana basumulula bukamera okimanyi muno osobola okulekwa kubba laptop nentwalako kakamera kavaamu sente speed nkaluma waya wali n'okagatta n'okasiba solid tape ne katandika okulaba ate laptop ne sigitwala naye nga weebuze kamera eraba omuntu omu n'agitutta ati ye neetamulaba bagambye okisobola gitwala senga mbanga njagadde ate neeri wali neetandaba so abaana gye bali ate bakyaliyo bakuba nti abaana b'ennaku zino bayingiramu obusiru tebakyasobola kukola mission lwansonga n'abagagga bakijjamu amaanyi abagagga tebakyasaamu ssente kati ababba ajja ekitegeezo ow'eggaali yeetaaga nnyo ng'alina amataddemu ssente entandikwa capital mission eviira ddala ku muntu omukulu naddala abo abali mu business centers eza network ezo aye abamanyi bwakikola wabbanga esimu n'ogitwala wansi waliwo wano wansi ng'ogenda ku paaka empya mu Kisenyi booti waliwo ekizimbe awo mu Lukuba awo sima bayitawo ogenda mu paaka empya mu Kisenyi kati Namirembe Road kirira ku kizimbe kya yambukawo waggulu awo ku Bululuumu bayitawo ku Bululuumu kati twabbanga esimu speed n'ogitwala ku Bululuumu n'obeera nayo wiiki nga teri akugambako nogamba naye kati kanyitunde njagalayo endala kati ku Bululuumu nga bakola batya ante era nga bwezikutulira password ebyo ebikondo speed simanya akina password ng'omwana agijjamu simanya zino siyo namba emwe wanambo nagula esimu ey'ebbeeyi maama ogisanga nze njirina n'ogula endala nayo nenjikubbako naye lwansonga mwana kati ekitegeeza bw'okuba omuntu ennago osobola omujjukira n'oddamu n'omukuba ennago endala bw'obanga oyitawo enkolera oba wamusama obudde n'omutegeera n'ogaba nayita nnyo wano nyinza okukuba nesikujjukira era ogamba eddayo n'obanyumiza nnakubye ekifala ega n'ekisajja ekiyita wano bulunaku wokubye kyaki naki kyabadde kyemamaza ate tekisabamu ku ssente nekyeraga nsobola okujja nenefula mukwano gya mwansiniya njo kyayo mwana nenno nga njala kutandikako lutalo njo kyayo mwana paya akabiri enjala ennuma akabiri zibameka 2,000 zemuba musaba omuntu aba tazirina n'omuzikiza ate kuzikiza nenkutwalako ebyo ebbeeyi yo gwe byeyita ona obudaalidali bonna bwe mwetimba nembutwala alla era nzirayo mu ggeto nensooka nkinywamu mulimu omwana asobola okunywa ekiti ng'alowooza ku ggwe ebyaddala gwe ng'olowooza oli eyo gyokolera nakolako interview ne supply naga wano nangamba bamutwalako eyo ku kizinga
ndi Kizinga ng'abuuza wano ghetto ziriwa ng'ayingira ghetto ng'asanga yaba ghetto azze performinga ku Kizinga ye boss asanga yaba ghetto be era nga bakolako emikwano biki misana bakolako emikwano biki bamukubisizawo ebiti biki n'okukaluma bakalumye wabanyumiza bamanyumiza obulamu bwe butambula bita wanyumye bwene butambula bita biki endongo ekola etya abaagala oyingira endongo bamwebuuzizaako ekiro ng'agenda kuba performance nti yali abuzayo ennyimba nga 2 ava ku stage ali ku performance kiro sanga musamba misana ali ku Kizinga bw'omuyayo omu n'alinnya ku stage ng'agenza omufuuwa n'amugamba yangu oveeyo tukulinze wali twagala byaffe naye nga yamulabyeko mu gete misana osegeera ati era nze nkulabirawo nenga kyokono fala nenkupima naye abivudde nasi tebizze tuvimba eno tebatuvimba naŋŋamba bamunyaga buli kye yalina ne bamukuba namukuba ate ne bamuddamu ne bamuzaayo ne kusejja ne bamuyimbisa ne babakulira ne bamuyimbisa n'ennyimba zitali zize kati ovanga ku kino ekifo mwenna nga mukimanyi ndi mubbi nziba ab'okukuba wali nenyingira wano nentuula oli serious mwemba nabasonyiwa obutababba ebyadda nga nzibirako eyo switi yammwe nga mukimanyi wakubira akajjika wali kaba kaggule woli omukazi asiga chips nga wempitira beire nga nkuba ababooda engatto bana betamiiziza nga nziba bakubbaala nembabba ne maana empeta ne wano waliwo omubbi naye ng'ate nze mbeerawo nga ndi smart nga ninga omukozi waawo kati byobobero biterekawo wano abantu baawo butakumanya ewa kati ate nsobola oyingira wano nensigalawo kati gwagaye bukyanga nzija wano sinalaba kuba oli nzija wano nga kkubya esimu oli serious nerisiddayo ogenda n'essimu yange nedda ogenda n'essimu gitwala muzeeyi kati olaba nkukuba wano essimu n'okuba enduulu mwana neyiya kacano kako neyiya olaba gadgeti bwenkozesa mwana onkuba nago sisobola twala essimu yo anti oyinza okunteeka ewalala goli wange ate nalokoka omuyayi bwate weyaŋŋamba badde nkunyumiza supply omuyayi ngaŋŋamba kaliko badde oyogera kenyini aŋŋamba mwana siniya mwana mukikuba soko mpeeyo omutwalo twalo mba nkusabye nnyo mwana oze mu night bagenda kuwa 3 ate sigenda kusaba buli lunaku tesireero lukutemu nemugamba bradi nga nasasaanyeza dda aga mwana muwe muti we mubeera naye ate mwana we wetweyiiya nga muwulira bubi we nawulira nga tweyiiya nti gale ngawe nagala nti naliozibaddemuko kati ne mugamba naye ninamu 5 kazukakwate nga wenjiya nagamba awo kiriya buladi awo kiriya naye mwana olumu temutulinda nyiiga wakati nezino 5 zimpadde naye nanyiize dda osegedde ati ne gravity yagambira omuyayi akubba ng'olaba omutidde omuyayi yenna bwakutuukirira kibanga musirikale nze omusirikale ngana buganye mmooca kamekao wansi awo ku red ebyaddala ngana buganye mmooca naye nga mba nina omwoca lwa nsonga akusanze mu tayimu ye wayagalira ebibye kati n'omuyayi bwakutuukirira tomulinda nnyiiga siniya nkutwala naawe nenkubuzaawo ne bakusanga eri mubitooke nkubiseko endagala naye nga nkimanyi oli mulamu lwansonga bwe mba nkusabye sikusaba buli lunaku omuyayi gravity yagambye omuyayi akubba omutidde kasita omutya ate era ne bwoba totidde nze nkweŋŋanga kasita mbeera nga njagala bwe nkusaba mpa olwo omuzimu guba guntembye mba kinkimu oba obudde oba olina okumpeerawo oyinja okya ŋŋende ate omuyayi amatira nnyo ng'omuwadde ekitono wekisegedde kalike nawadde nnyumiza Alex nti wajja nonsumbuwa kati ntandise okujjukira tenakunyiiza naye wansonyiwa saggambe nti namatira kubanga osanga ate nniinza okuba sandi kikoze ggwe nenkikola kasitomawo bayidawe nentuula wabwe nga naye mwasiniyo oyo nenkinywamu naye batukola olwokuba twayigayigamu katasobola kumpa olwokuba wakabi kankuba ekiro kifala engatto lumu nali mbeera zana eyo ngwa mu bakubi b'obutayimbwa naye
yali ggaali. Naye nga onagamba nti okuva wano ziringa half kilometer. Emmotoka we ziyita waliwo ekikubo ekikirira waka. Naye okuva ku mmotoka wano ku main okutuuka Wosula eringa half kilometer. Ze meters nga 5. Nga 5 olina okutambulawo. Kati nzija n'owa boda sajjira mu mmotoka. Nzija n'owa boda mugamba twateseza bulungi nti ngenda waka mwenyini senior odda waka nti ajjangu tujja tugende. Atera okunvugamu oluusi emisana n'ekiro we bamusanze budde ziri musanga 2 akawungeezaawo zigenda mu 3. Ate nga mbeerabeerako mu ka area nga mugamba owaye tugende oluziri mu 3. Kati nga tugenda kati gaye tutuuka wali eri ku main wowetera okudde base ku kikyama ewaka ng'ayimiriza piki anga mwana seyongera yeeyo oisegeera nga gwe mwanawe beera serious. Kati obwedde oninziza wali ondisiza nabapiki abantuuse waka obwedde ongamba mbu oyagala kuntwala ate ondeese kunkomya wano ngomanyana akutuuse base nanga mwana nze sigendeeyo nze nkomye wano nzirayo. Kati omanyi kyeyakola nga ngamba bw'oba onyiize nnyo bali batwalirayo 3,000 mpayo olukumi nze ngende osigaze 2 zo. Kati ako gonna awo nanga sibuuka kati nalaba mbu nange nyiize nnyo bw'omutaddeko embeera ne sente nazisalako otambulewo. Kati ntambula naye nakatambulako ndoza nga hafu y'olugendo lunza mita nga 2. Kati mu bwongo muli nga mpuliranga steps okitegeera nga mpuliranga omuntu omulala antambulirako emabega obako omwoyo nogana lino ebbala lyentambulamu naye nawulira ekigere nga 1 kati omutima we gungambira nti kyuka otunuleyo mba nkyuka nti nga gaye yankutte dda mu bulago aba yakulabidde ddala nga yankutte dda mu bulago ate nolaba kati agenda okunkyusa ati ndaba bagaya balala nga 3 ne bajja ne batandika okunkuba muno mu bulago nga mwakutte bakuba muno mu lubuto bakuba mu mbiriizi bwensamba bweti naye nga yali muwanvu mahaite akupika bupisi. Kati nate nolaba abati yakulabira lunaku lumu omuyayi tasobola kulaba first time nakubbirawo ebyadda tasobola lwansonga aba takakasa ngenda mubba ntya kyakubbako kyonna aba alina okukakasa nti senior biwa abajja n'ensawo ye agikwasa guno omukono wagiweekera ate erimu kino na kino aba amanyi omulimu gw'okola naddala abayayi ababbira kukuba Wosula ate abo tebaba beewala kyova nti ffe tetabbiranga ku kyalo nze ku kyalo kwe nasulanga nga kiri clean ngera bamanyi ngera beebuuza oba omuyayi akolerawa oba akolerawa kera ndi fresh endamu 2 osegeera kuba endesabidde mu bibaala kola ki nga tosobola naye kati abayayi baba ababbira ku kyalo Wosula buba buyayeyaye lwansonga ye muntu akutwalako ekikyo n'omusanga nga yakikwese mu nsiko atalina namagezi gakitwala wala ebyaddala naye kati nze buno obudde tosobola nakuŋŋaba buno obudde ne mmala nkutwalako ekintu kyoba eyo kamera n'engitwala egogamba oyinza kunsanga mmanyi buli mugezi gyali naye baaba Alex oba omutadde mu buzibu anti bwe buzibu Alex oba omutadde mu buzibu kubanga abanayingirayo anti ndowooza okiraba oba yakunoonya oba yasasula yamala yingi ate nga naye asobola obutandabako naye ate mba nzise ebintu bingi mba nzise friends mba nzise connection mba nzise eki kati naye nga ate mmanyi nti nsobola okukola ekintu kino nsobola okukola kino nakiri naye ate sisobola lwansonga ebyo twajabula mubamu oluguwa lw'okutula naye nga biri ebiseera nga ne bwobeera ttano wange otya simanyi mu nnaku z'omukwano badijje nga twaba babba simanyi bakuleeta mu bbala yaffe kuba nayita ate ffe mutucakalira ogenda otuvimbirako bakuleese tulina ne ttaano waffe yakubaddeire kyokka ku nayitiyo omuwaamu 10 akusabamu n'okwemima ne weemiima nga ngamba mumukoleko gajeti nga tuzitwala
ababaga bakatemba abantu balako laptop baga mulimu laptop mulimu drive bili tera tubana twatunda ngobo monsawo nalinamu n'ekyana naye USB yapo ya chebiri USB nayo mutukube chebiri ya bei USB sele connecting ya drive toyinza gisanga tera ekitufu ya cheja baje mpamu ku kitundu mana nagiza mukavera Ndio mjigula. Kale ulida. Dala. Nkutwala full package. Naye kyanuma kubba okwo kwe banzi omanye kyanuma. Nti wali ka center we najjo wa boda. Nti okulwalwawo kawo. Nali mulimu gwe nali nvaako kola yali graduation. Kati nga nagenzeeyo ngenjale nnuma osegera nenkola ne bagano tuwemere ku mukolo ogwo nga tulina okwegulira emmere era nasibirira ku busoda kati nyinyuse nengamba kangende wali mu center soka ngulewo enkoko yange zino ezitolola bagisemu obumonde biki nzire yewaka bakuba ennyonyi 5 omanya ennyonyi yanuma enkoko yanuma Nenga batutene mitwala na musawo. Katukumanya bali bantwala. Bandekera mu boxer na vest. Mpale nayo bagitwala. Nenga tu. Boxer na vest pale saati byonna babitwala ngato byonna babitwala. Stocks bazitwala. Ali bakwetegeke to. Ati banzikiza. Na yete nzijukira nti mukakuba kakayingira. Mulimu amayumba ochama bote akakuba balinga bakazimbako ebikomera we bati na ebikomera bino ebyobuti bino ogamba bagenda wala kati ante nkugamba bino kati banzikiza mukaseera we nali mpita ennyumba gye nali mpita bwenti nali mpulira akaddeka amawulire gagatali konfufu sawa yobudenga kiwasamba ulira kinasamba okujjukira nga mpulira kati nga njagala nga nyangu ngende waka olaba gatali konfufu speed bakutwalira kati banzikiza nzire engulu nga ziri sawa 6 gwekiro wenzirire engulu nga bansudde bate mwalo gukulukuta ndoza n'obunyogo bowe wanyamba okudda engulu zino drainage zikulukuta obuzo buli fresh we bansuula omu kye bayite eggaali senga bange kusazeeko bayitoyinza wona nadda engulu ng'amaaso gazibe bati bagakubanya ebikonde nga gegase nga siraba so abayaye eggaali ate nze lwentandika okuba enduulu banziba gwe babasawanya ekyo bayite eggaali nti omuyaya akulekaawo nga tamanyi na bigenda kutuukako mwana kyankwasanga ennaku era ndowooza mulimu okugenda kwabe balowooza bali banzisa okisegeera era ndowooza beewuunya nnyo nga balaba nkyaliko tuttaawo misango ku poliisi obwaliwaawo biki nemala ebbanga nga nebiwundu ndowooza nga mbayitako bandaba baboyi butereevu nnyo bo batwala ennaku netusaakawo abanoonyanoonyako nga wa teri muyaya ayinza tunda mali ku kyalo naye gayono we yankwata bw'ati ijjukire ali muwaawo nkwagala ndowooza okunkyusa ensingo nagenda nzenna nakunyoola mu kugenda nzenna bana basatu b'engamye be nalaba kwaliko omu nga hayiti ye n'ennyambala yenjimanyi kuka eriya wali we nagula enkoko ng'abeerabeerawo nnyo era we nadda engulu nga babanoonya nagamba abantu abansooka kunengamba naye mubankubiye nina omuntu bwati ne bwati gwendabye abaddeko kati nentandika owulirawo envuuvuuma twabeeranga naye ayagala okuyimba ayagala okuba dijje ngaera gwe bw'oli kati wenjogera ne batandika okwogera wamma gayo naffe atubuzaabuza gayo yalina obudde bwatuuka n'abula ate nadda olumu adda alina ekwagulo olumu adda tetumanye kyakola naye ng'era tolina bukakafu oyogera bwogezi ntulabyafaanananga ogenda kuŋŋamba oti abanfaanana bangi okitegeera osobola okuŋŋamba ofaanana King Sahab okitegeera kati abe bwe nakola emisango bagisibe ku kengi nedda tebasobola okiraba nti tufaanagana naye mu nsi abazziba emisango mwebali abakola ebintu ng'ebyo naye
twalokoka abamu katereera katolale ono osobola oyambako poliisi okukwata ababbi singa bebeetaza. Nze ndaba senga oli mulaba ng'akubba bulungi fresh and clean n'akubba n'adduka ne bw'oloopa sikuyambako naye wabula kikyo oyita fresh and clean nga takutaddeko kisago yadde smartide nakuba empole n'adduka najja na konvinsi abwe musanga nga kuba empole sisobola empole nkuleka naye sisobola musanga konvinsi nga touch and touch bwe yawo nange nina okutaasa people osegera tosobola kumukuba nga ndaba kizibu ate nze kizibu ne ku kyalo gye mbeera tebakimanyi nti nsobola okukuba omuntu kyewunyisa sirwanangako sibbangako kumba osirikidde obukodyo bwonna ate bakuba eggaali yaabwe naye nze tebankyokoza lwansonga nabagambirawo nze lwolinsanga mu ggaali ne bwe ndiba nekanekanya ezaabu ne ffeeza tolitwalako yadde akayinja n'aka nze ne bwamubbi w'e Kampala boy nga weeyita Gumite boy tontwala anze byange tobitwala lwansonga manyi nze nkulabira eri mu distance era kati kino kankikuwenga advice 1-to-1 bw'osanganga omuntu mu kkubo nga mutambula nadda ku sayidi yo bwe kikodde gy'ova ebyaddala togenda gy'olaga bwe kasi atambula bw'ati nadda ku sayidi yo abo boyinamu emisinde edda gy'ova mpozzi ng'ogyewulira nze lwansonga ebeeramu vuki ebeeramu vuki aba agenda kubba newebeera nga ekkubo liri bize limu abantu bwe libaamu bize tasobola kubba kyenkugamba ekiri 1-to-1 ng'omusanze mu nga adda gyodda ng'ava gyodda nga mugenda kwesinkana aveeri ali sayidi eri n'asala n'adda sayidi gy'oliko tokyusanga buufu bulala ne bw'abaani ng'ali mu masooti bw'oba ng'olina busobola okyama ku dduuka gulawo amazzi oba weebuzebuze bwe ziba nkwero taano wange kunyodde gy'ova aba wakubba zemu kumubuza bayeeze bakozesa 1-to-1 ate aba wakuyisa bubi nnyo ng'ate bingi bye tutalaba ng'ate byo bibeerawo nnyo anti nze mmanyi lwansonga nkuliddemu ebyo kati nze tosobola kunziba naye obanga bakutonze obulongo olimu bikwasinga tuli mu jjaamu awo wayisewo ebbanga tuli mu takisi awo ku Shoprite takisi ziva mu paka zidda Ntebe naye mu jjaamu awo zifuluma awo nga ziyimiridde omusajja yakuba omusajja ekikonde wano n'aluma n'olulimi gaya akutamaati n'amusokolamu ebintu byempola mpola ng'abantu bwe bayitawo anti obuzibu olaba people n'amala n'atambula n'addayo kati abali mu takisi bagana gwe ote omusajja ng'atutte senta zitutte waleta zitutte n'ayingira olukuubo kino kankigambe ba people gw'olaba bamubba bw'otamutaasa enkeera babbagwe ebyaddala nze ne bw'obeera wa 5 nenkusanga ngobba omuntu bulaza tosobola mumutwala kozi ng'ongamba olina byokwese mu nsiko bye simanyi awo weetoolodde ng'olina bulaza kasita omubba tuba bakwambalagana nkulaba singa tebyayamba bw'otamutaasa leero enkeera kituuka ku ggwe kakati nze natasaako muwala lumu bamubba essimu tebagimubba nalaba kyali ng'akola move yeetooloola ku takisi omanyi nze bentula mu takisi mutwe gw'emabega kwe siva era bwe nsanga nga bagutuddemu takisi sigirinnye lwansonga eyo emabega eno yewabeera buli kimu kakati era omuwala ajja akwata essimu twali tugenda bwayiise tuva Kampala akwata essimu anyiganyiga nze mutudde eno yatula ku ddirisa nze muddiridde ngenda okulaba omuyaya asala ajja agirinya agikwata ku ando waggulu konze noono netuuka neeyimiriramu n'avaako ngenda okumulaba kumbe nze namulaba edda muvuze ne mugamba omuwala essimu yaliko kava ne mugamba jjamu essimu eyo kava giteeke wano gusigala ngaanyiga ne mugamba ngenda kuyigiriza muteeke katono naye kyeyakola teyanyooma bambi ne mugamba giteeke no ku kisambi kyange omuyaye bwe yajja bwe yakuba kava enkalu ne mugamba olabye senga omagaladde yanno bwe yagikuba maye kye namukola namukwata omukono yagikuba ne mumukwata ne mugamba wa takisi simbula
Nenga baby nkwatirako wano nange tumukwate babiri. Nenga mukwata kisisimbula. Najisimbula mwe yakuba endolo. Ne mugamba olaba 5. Tosobola kukolera buzibu. Oba tosobola kubba muntu. Yali mubbi. Bagamba tosobola gitwala nga sikulaba. Nakulabye ddanga weri pa ku taxi muvuge. Namuvugamu kubanga walonere nga muwalula. Nakaba munemuta. Masonga ndali nsimanyi olusi yali njala yali ki. Nemuta n'agenda. Kitegeeza nti tosobola kola kintu nga nkulaba kati. Masonga nabivaako mwana. Ebyaddala. Ndi blessed. Ndi fuule lwa nsonga kati sikyabikola 5 ne bwogireka nze gwoterese ekintu kyenkera n'onsanga nakyo. Siniya ne bonterese emitwalo gyaga 2 oba 3. Siinaamu naano wende nyinza okuba siinaamu naate sobola twala kyabiri. Lwansonga kati ndi mumativu najjula. Sisobola kukola kintu n'ekya. Piga Sakata. Mwana kwe siva ku Sakata okitegeera kwe tuba. No video sigera nagisaako bulango bannange. Sabula. Sijja gisaako bulango. Naye nzijjukira nze lwe banziba. Batwala laptop yange mtoto jange na drive zange ne banziba enkoko yange. Kalo wasula njala. Ngobana ne kadbeire jiboy kakulukutira kazi. Ne boy Katonda yasinga mwana. Sobola bokyalibo. Oli keep and save. Oisegera. Manager Alex big up. Mwana Sakata vibe kwe siva. Era onjo changayo kubanga zibamba. Reclass. Mwana betu isembinji.